Tugenda mu lubereberye 14 naye tulina ebibuuzo byaffe okuva mu lubereberye 13. Ekisooka, Ibulaamu ne Lutti baayawula lwaki? Ensi yali ntono, ebbugumu, baali bateesa. 3, 2, 1. Ansa yaffe eri nti ensi yali ntini. Ekyokubiri ekibuuzo, Lutti yalonda kifo ki? Ensozi, B eddungu, C okulinaana Sodoma. 3, 2, 1. Lutti yalonda okulinaana Sodoma. Bannaaye tusubscribinge, tulayikinge. Tugenda kusoma lubereberye 14. Atannatuuka muyite omugambe bannaaye tugenda okusimbula lubereberye 14. Olunyiriri olusooka. Olubereberye 14 olunyiriri olusooka. Awo mu mirembe gya Amulafeeri kabaka w'e Sinali, Aliyoki kabaka w'e Erasaali, Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu n'egya Tidali kabaka wa Goyiyimu olwokubiri ne balwana ne Bbeera kabaka w'e Sodoma ne Birusa kabaka w'e Gomola, Sinabu kabaka w'e Adumu ne Semubeeri kabaka w'e Zeboyiyimu ne kabaka w'e Bera ye Suwaali. Olwokusatu, abo bonna ne beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo, ne baweereza Kedolawomeeri emyaka 12, ne mu mwaka ogw'e13 ne beejeema. Olwokutaano, ne mu mwaka ogw'e14 Kedolawomeeri n'ajja ne bakabaka abaali wamu naye, ne bakubira Abalefa mu Aseterosikaluyamayaamu n'Abazuzi mu Kaamu n'Abeemi mu Sevi Kiriyasaamu. Oba byensome bye amannya bamikwano, gano amannya maka. Olwo lwakutaano tugenda ku lwomukaaga. Olw'omukaaga, n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri ne babagoba okutuusa e Lupalaani ekiri okumpi n'eddungu. Olw'omusanvu, ne baddayo ne batuuka e Nuumisupaatu ye Kedesi ne bakuba ensi yonna ey'Abamaleki era n'ey'Abamoli abatuula mu Kazazonutamaali. Olw'omunaana, ne watabala kabaka w'e Sodoma, ne kabaka w'e Gomola, ne kabaka w'e Aduna, ne kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Bera ye Zowaali, ne bategeka olutalo okulwana nabo mu kiwonvu Sidimu. Okulwana ne Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, ne Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne Amulafeeri kabaka w'e Sinali, ne Aliyoki kabaka w'e Erasaali, bakabaka 40 nga balwana n'abataano. Olw'ekkumi, era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnya obw'ebitosi, ne bakabaka w'e Sodoma ne Gomola ne badduka ne bagwa omwo, n'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi. 11, ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomola n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. 12, ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga e Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. 13, ne wajja omu eyawonawo n'abuulira Ibulaamu Omwebbulaniya, oyo eyatuulanga awali emivule gya Mamule Omwamoli muganda wa Esukooli era muganda wa Aneri, nabo baali balagaanye ne Ibulaamu. 14, Ibulaamu bwe yawulira nga baanyaga muganda we, n'agenda n'abasajja be abaayigirizibwa okulwana abaazaalirwa mu nnyumba ye 318, ne bagoberera okutuusa ku Ddaani. 15, ne baawukanamu okubalumba ekiro ye n'abaddu be,
ne babakuba ne babagoberera okutuusa ku Kkoba ekiri mu mukono ogwa kkono ogwa Damasiko 16. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu 17. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana bwe yamala okukomawo ng'asse Kadulawumaeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Seevu, kye kiwonvu kya kabaka 18. Ne Merukizeddeeki kabaka w'e Salemu n'aleeta emmere n'omwenge, era ye yali kabona wa Katonda Ali Waggulu Ennyo 19. N'amusabira omukisa n'ayogera nti, Ibulaamu aweebwe omukisa Katonda Ali Waggulu Ennyo, nannyini ggulu n'ensi. 2. Era Katonda Ali Waggulu Ennyo atenderezebwe, akugabidde abalabe bo mu mukono gwo, n'amuwa ebitundu 10 ekya byonna. 21. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti, mpanze abantu, ebintu obyetwalire ggwe. 22. Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti, nyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda Ali Waggulu Ennyo, nannyini ggulu n'ensi. 23. Nga ndayira nti siritwala kaguwa newankubadde akakoba k'engatto newankubadde akantu konna k'olina oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. 24. Wabula ebyo abavubuka bye baalidde n'omugabo gw'abasajja abaagenda nange, Aneri, Esukoli ne Mamule, abo batwale omugabo gwabwe. Banaye Luberebera 14 tukomyeko awo. Banaye atanasubscribinga olaikinga, okomentinga, osharinge, oyite abantu bagambe banaye tusooma kigambo mwaka guno tunaddamu Luberebera 14.